situ mukulu nsanyusa okulaba nate kitange nze nsinze ze engalo z'owulira n'ababadde namayumba abamu bakomyewo bonna bakwebaza bwebaza ekyamazima wulira ebigambo bino ye mukulu ekyamazima owuliriza bulungi mukulu taata yabisabye asabye n'agamba mu mbeera yona buli kimu kyokoze ayagala wano ekibbo ky'entaligita bw'omala okukireeta ayagala enduli za ffene bbiri bw'omala okukireeta ayagala wano ekinywa ky'enzo ebyo byonna byonna ng'omaze okubifuna oba nga biganye enkota z'amatooke 5 ku mugogo era n'akugamba nti bw'obireeta fonafe Allah atuwadde buli kimu tulina ebyengera byonna byonatuwadde era taata asazewo n'agamba n'omwana omuwala amukoledde bwerere omutwalire eddala mutwale amukuwadde abeewamubadde batwala amukuwadde omutwale bwebyo byonna byetusaze kinava eri okusaba ebigambo byolese taata kulu njagala kutegeeza gwe kennyini mu nnyumba gye tubadde gwe kennyini gwoŋŋambye nti ozaaliddwa mu lujja muno ofuuse mwana era yensonga lwaki nvudde ne mu nnyumba ng'ekkooti eno si kyagisibye mapeesa lwaki omwana bw'azaalibwa awaka aba afuuse wawaka asobola ebimu okubikkiriza n'okubigaana kati gaana era okkiriza empulire ekibbo ky'entaligita sigenda kukireeta lwaki mukulu omuntu yenna bw'omulaba nga yeekalakasa kubanga ekyamazima omuganda agamba nti ekyetimbwa kyekiraga ekyebikkwa pulira tosanga omuntu nga kateni mulyango njulifu n'osuubira essuuka ennungi nakyo ziba njulifu pulira n'olw'ensonga eyo singa nzija nkalakala n'ekibbo ky'entaligita mu maaso go kitegeeza madiina agenda kulyangamba za ntula zokka zokka kukakasa tetuyinza kuleeta wano ntaligita mu maaso go oyo omwana wo tagenda kukomba ku ntula mbadde ntidde mbakuwingala abeewuwo mukulu oyagala ekinywa ky'enzo kyagala wanakyo the fact is I can't bring this before you kubanga madiina si wakuba omuntu bw'aleeta enzo kitegeeza oyo mukubi ono omwana omulenzi tagenda kukuba muwala wo lwaki tebakuwengasobola kuleeta nzo mu maaso go njagala kutegeeza ekyokubiri enkota za ffene zonsabye kitange njagala okutegeeza omuntu yenna bw'omulaba nga ayagala nnyo ffene akola atya oyo mukodo abatagaba alina amasanda mu ngalo temuli bakodo mukulu ono omwana omuwala agenda kufuna ebintu ng'abulujamu bivuluje zayagala zanatusabanga nga zaafuna kati mukulu tewali byamasanda wano fene tulina ffene lwaki tebakuwengala mukulu ebirala byosabye togambye enkota z'amatooke 5 nga ziri ku mugogo ezo chairman yanaazikolako ono yanaabisobola yanajjawo n'abikunyonyola ebirala nange kasita nwanyeko bye nwanyisiza mukulu naawe erwana ku kyenkota 5 mukulu njagala kutegeeza ogenze n'oyita ewajjajjaffe bakukiina n'ogamba nti mba mwagala madiina tubamuwadde mutwalire bwereere abange ne mpulira nga taata ali wajjajjaffe bakukiina atukiina mukulu njagala kutegeeza omuntu gwe nakulembedde muba twazze tumazeeko tange tetuyinza kujja mu maaso go ngalo nsa kubanga engalo ensa zigwanira nannyinizo mukulu twaze twetegese nnyo singa tubadde mu bakatoliki mbadde nja kuyimbira njagala okutegeeza kubanga nawano abakatoliki webali naye obusiraamu bwennyini bwe bwogera ebigambo bino omusiraamu akinyweza nnyo nagamba nti yagaliza ate naawe ofune obusiraamu buli lwotoola n'owaayo ate naawe ofuna buli lwowaayo ofuna olaba omusiraamu nga tagaba oyo aba si musiraamu obusiraamu kimukakatako okugaba mukulu mutuwadde mwebale kati naffe tuli basalamala omusalamala yekka yalina ekintu ekikulu kiruwa omusumeeni gwakwata bwati n'akakasa aba waggulu akuwa nga bwe mutuwadde mukulu naffe katubawe mugenda tuwa ddala ddala ngenda ntyewa taata nga sirina kyemutonedde kamutonere nze byennina ebyo mu mmotoka abikkirize abange tubereke